kansooka okujjukiza gwe muganda wange ampuliriza nti Nuupu ye waka, Bobi Wine ye taata. Muyige okuwagira abantu abammwe, mulekeraawo okuwagira abagwira, nga bagwira bo abaabwe ne bwe babeera nga beesaabye empitambi era basigala bakyabawagira, basigala bakyababwana, bo tebakola nsobi naye ng'ate abamu babalaze ensonga ne bazibannyonnyola ne mugaana okubeera nga muzitegeera. Nuupu ye waka, Bobi Wine ye taata. Ssaabakunzi wa Nuupu Fred Nyanzi kigambibwa okuba nti oluvannyuma lw'okubeera nga baasoose kumubuzaawo ne bamuteeka mu Torture Chambers ne batulugunya nga teri amanyi gy'ali, kati munnange abampembe bwe batyo baamaze ne bamuleeta ne bamuteeka wali ku Wandige ya police station. Akakiiko akakulira ebyokulonda mu Nuupu abakungu baako bana ku biragiro bya Muhoozi bwe batyo nabo baawambiddwa, ate era waliwo munnange ne banna Nuupu abalala babiri ba foot soldiers nabo tebakubibwekako kya mulubaale. Kakati munnange bino nga bwe mbikunnyonnyodde awo bwe ntyo bye ngenda okuba nga mbikuyitiramu. Teweerabiramu Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Janyi Ntebe Road, apartments ezinyirira okukira omuntu era nga mulimu buli kimu gwe kiwandibadde weetaaga okukozesa ewaka. Amasannyalaze tegavaako ate nga munnange ne wifi weeri ya bwereere okukussa n'obukuumi obw'ekitalo wali ku kasozi Janyi Ntebe Road. Era bano bagamba nti gwe agala okubeera ng'opangisa katugeze ova bweru, oyagala kutuukira ku Hillside View Apartments, transport waali bwa bwereere akukima ku airport. Kale bakubireko aba Hillside View Apartments muganda wange, zirimu buli kimu kiweetaaga, eddiiro erinyirira, ate ekiyungu eky'omulembe, ebisenge ebisuka mu kimu, ebinaabiro eby'omulembe. Tolina kye weetaaga kutwala okuleka akasenyaako oba n'engoye zo entonotono. Timo Property Consultants Limited nabo weebali nnyo ku nsonga y'okugula ettaka oba okutunda ettaka. Oyagala goba ku nsonga za byapa oba oyagala kuzimbira nnyumba, bano bakola ne ku nsonga katugeze nga okuteekamu amazzi, okufiitingamu ebya plumbing, ebyo byonna babisobola. Ate gwe bw'oba oyagala kusenda, bonna weeyagala okusenda, balina greda ez'akabi, balina abapunta ab'omulembe. Kale beekwate gwe bakubireko aba Timo Property Consultants Limited ku nnamba zaabwe weeziri awo, oba genda ku TikTok osobola okulaba biki bye bakola ebitonotono bye basobodde okubeera nga bateekayo ng'ogase n'okubeera ng'obakubira bakunnyonnyole. Omusawo omukugu waali oyo yinja kusigala nga nkyamulanga kubanga abantu bangi nnyo bamweyunye. Musawo omukugu ate yali talented, waliwo kye bayita okubeera omusawo, naye waliwo abasawo nga bo Katonda yabawa ebirabo nti asobola okumanya ebintu bingi nnyo ebikwata ku bulamu bw'omuntu, ate era nga bwakuwa obujjanjabi nyinza okugamba nti bukwatayo, era abantu ne bakugamba nti butuufu omusawo oyo ajjanjaba. Kale gwe jangu wano ku Uganda at Large, ennamba zange ziizaawo, emu esembyayo 15, endala esembyayo 73 okuwe ennamba y'omusawo, oleme kubeera nga munnange opookya n'ebirwadde sayidi zeeyo, kubanga obulamu munnange bwo tebulina sipeeya. Tokkiriza kwegamba kubeera nga abantu bagamba nti it's too late, nti walwayo obulwadde ne bukugonza. Butereevu subscribinga ate osharinge, nyiga notification bell osobola okubeera nga ofuna okumanyisibwa nga tuwaniiseeyo emboozi zaffe wano ku Uganda at Large. Kulamusizzaako gwe wena mpuliriza, kati bwe tutyo munnange twolekedde okumanya Muhoozi engeri gye yeeweze okumalawo Nuupu, era kino kyongera okubeera nga kikakasa nti Muhoozi yakuliramu ekiwamba bantu. Kakwenza bye baayogera byonna, Muhoozi nga yeewakana okuwamba kw'abaana, abaana abattiddwa byonna ku biragiro bya Muhoozi. Kakati
tewali kubuusabuusa kwonna. Munnange tutandikire ku Fred Nyanzi kennyini, era ekibiina kino ekya National Unity Platform kimaze okubeera nga kikakasa nti Fred Nyanzi bwe tumanyi nga chairman Nyanzi bamutransferinze oba bamukyusizza okumujja eyo gy'abadde mu Torture Chambers ne bamuleeta wano ewandege ya police station. Kakati munnange bino tubitegeera okuva ku Secretary General owa NUP, era yabadde atu-updatinga ku mukutu gwe ogwa X bw'atyo n'aliviiringa nti Sentamu abadde nga ali eyo gye tutamanyi gye babadde bamukuumira ba operatives okuva mu Joint Anti-Terrorism Task Force oba JAT okukosa n'aba Chieftains of Military Intelligence aba CMI. Oluvannyuma lw'okwegaana nti si be baawambye chairman Nyanzi, nti si be baamuwambye, era nga babadde bamukumira eyo nga teri amanyi gyali, teri awuliziganya naye. Lubongo yatugamba nti tufunye obubaka nti ba operatives okuva mu JAT ne CMI bwe bati bamaze ne bamuleeta ewandege ya police station, era regime bwetyo bwetambulira mu bulimba. Era gwe muganda wange ampuliriza gwe tulowooza nti kati bamuleese buleesi, njagala okubuulira nti kati buli wamu wamuluma emipiira baagisise na buli kimu. Bweba tebamukubye gayiso, kubanga bano abasajja bazibu nnyo. Kuyinza kulaba muntu ng'amazeewo myaka mitono nnyo bw'atyo n'afuna ebirwadde. Kakati Sentamu ono nga ye Ssaabakunzi owa NUP, kigambibwa okuba era nga kituufu nti yawambibwa ba security operatives, ebanga kino bwe kityo ba opposition members ne ba human rights activists ne babeera nga bakivumiridde nnyo nga bagamba nti alina okubeera nga munnange aweebwa eddembe lye, due process, baleme kubeera nga bamukuumira eyo. Alina okuleetebwa oba alina okumanyibwa, kirina okutegeerekebwa, okututegeeza, balina okututegeeza wa waali exactly nga abantu bonna ababeera bakwatiddwa. Bali waliwo abantu abamu babagamba nti waliwo omuntu yabadde agamba nti NUP yo kyeyita okuwamba mbu arrest egiyita abduction, mu poliisi okukukwata oba amagye okukukwata bo kye bayita okuwamba, naye ne beerabira nti mu arrest nti poliisi ekukutte mu bulambulukufu oba amagye, kitegeeza waliwo warrant of arrest, ate abduction oba okuwamba kiba kitegeeza nti drone b'ebimotoka bijja kujja nga tebiriko number plates, abantu ababirimu tebambadde uniform oba tebalinawo kiraga nti nno bano bakwasisa amateeka oba bapoliisi oba basirikale, bajja kugira mu ngoye za bulijjo, era bajja kukozesa kifuba bagulewo buguzi nje bakukwakulemu, bakukube, bakuyingize munda, bakubanga batunnyonnyola nti bw'oyingira drone awo akaseera ako nga bakakuyingiza bakukuba. Era Fred Nyanzi mufumbiro yabadde akakasa nti yakubwa nnyo, era abaalabako n'agamba baga nti abasajja baamutwala bamukuba, kati muli munda abasajja bakukuba ne bakulinnya agagatto ne bakola buli kimu, awo bagenda okutuusa kati eyo ate gye bakututte muganda wange mu theatre zaabwe ne basooka bakukuba. Era abaali babaddeyo bwe bakunyumiza ebyali bibaddewo okoleka bannaffe ababuyabuya bo ababuuza babakube ne beerabira nti muganda wange omanyi waliwo omuntu omwe yakozesa ekigambo ekimu kye siyagala kukozesa, batira baga nti oyo nga yafiiriddwa omuntu we ayinza okukuba omulanga. Oli yakozesa ekigambo yagamba nti ayinza okugaala agamwa nga bw'akaaba kagamba nga ye ate alaga alumiddwa nnyo, naye badde saagala kikozesa, naye ensi yaffe bwetyo bwetambula busungu. Kale kwegamba nti abo
ababeera basanyuka kati nga yaguddeko akazibu bwe kati waliwo omuntu yagamba juzi nti tulaba Museveni nga babuuza tujja kumutuga tugenda kalabba biki muhoozi naye ne kumala kubaako afa kwabo omu bw'ati ba Museveni tannafiirwayo mu ina naye n'afiirwayo omu bw'ati oyinza obbalaba bwe bakaaba bwe bakola batya naye nga be basse obungi bali bameka bokagamba lowooza okufa tekusobola kubakyalira mu nju yaabwe bo bagenda kubeera nga nkongolo bagenda kubeerawo tebafa naye ng'ate bagenda kufa era tujja kubalaba nga bakaaba nnyo ate era tujja kubaduulira nti nammwe mukaaba mukaabe mukiwulidde tujja kubibagamba ate ensi tetunenyanga nti nammwe mwali badde mwalaba wano tumwine ebyamutuukako era muwala we yeetonda bwetonzi oyo gwenda mmanyi ng'omuzira muwala we kuba yavaayo n'adimiti nga tebannange taata mukole ki mumusonyiwe ate tumwine yagenda okufa kyovulaba nga yafa alaga nti yeerokosa alaga nti kati munaddiini nnyo nti alina kwenenyeza Katonda oba oliawo nti yali amaze okitegeera nti mubutuufu omutima omubi tegulina gye kukutwala kubanga ensi tugikola kitugiryako makoola sigana agabali enisikini nti bali enkwacyo zaabwe nedda naye ensi tugiryako makoola oba okitegeera kitegeeza nti tugiriko just kaseera buseera ensi ekwemazaamu kati totta muntu munno nti otteeru genda kumutuga tugenda kukola tutya naawe amalusugo kasobola okutuga just malusugo ne gakutuga noofa ng'ate gwe CDF noofa ofa ate CDF tafa ofa kakati munnange just kubadde kulabula ate nga ge mazima naye kwegamba amayitire aga Fred Nyanzi kwegatyo gabadde tegamanyikiddwa era nga ab'ebuyinza ba authorities mu ntandikwa babyegaanirawo nga bagamba bo munnange tebamumanyiiko mayitire era si be bamulina kale munnange abakulembeze ba NUP wamu n'abawagizi be batyo babadde nga bagamba nti Fred Nyanzi ateebwe era nga bavumirira nnyo kye bayita okubuzaawo figures mu opposition oba opposition figures Bobi Wine era gye buvuddeko abadde entakera anenya security agencies mu gavumenti okubeera nti nno bwezi tuzigezezzaako nnyo okusirisa wamu n'okutiisatiisa dissenting voices amaloboozi agavumirira gavumenti oba agatakkaanya abantu abatakkaanya na gavumenti bagezezzaako nnyo okubeera nga batiisatiisa baba intimidatinga kakati munnange pressure eteekeddwawo legal teams okukozesa ne human rights organizations bwe batyo babadde nga bateekawo nga bwe babadde bakiteekawo embeera mu kumanya abo bonna ababadde nga bajja bawambibwa era bwe batyo bwe bakoze ku kuwambibwa kwa Fred Nyanzi Sentamu era nga baagala munnange bamukkirize okubeera nga accessinga legal representation nti bannamateeka be basobole okubeera nga bamutuukako okusibibwa kwe bwe kutyo akuleeseewo abantu okubeera nga beeraliikirira ku ki munnange ekiddako naddala nga tugenda mu kalulu naye abantu bagamba nti Museveni yakola ensobi okubeera nga yaddira family member n'amufuula CDF naye ate era nga munnange abamu bagamba nti kituufu nnyo ekyo naye ate yandikoze atya ani gwe yandibadde yeesiga ku lw'obulamu bwabwe kuba bakimanyi bakoze ebikolobero bingi nnyo nti abantu babakyawa basuubira okuba nti bayinza nakukuba mayinja oba bayinza kukola batya nti balina teekawo family member kubanga batugaa nti muhoozi yajja kukuuma munyago nakukuuma ntebe nakukuuma kugamba kubakuuma ku bye bakoze ye yekka ayinza okubataasa ku bye bakoze abantu bye bamanyi era ebirabikako nabo bennyini nga beewaana obutemu n'ebirala byonna kaakati munnange era nga bagamba nti teri muntu azaalibwa nga musirikale tebabalimba obusirikale bayiga buyige
era n'abaana abo bwe bayita obuvubukavubuka kati ngayo mwalabye omukyalo oli nalweyiso ng'agamba nti kale akalenzi nga kalambula parade naye erabira nti nabo bennyini mu kiseera kiri Museveni bwe baabeerera mu nsiko nako kaali kalenzi kuba yali tanayo nakuweza ndowooza myaka 4 kaali kalenzi naye nga nako era kakuba parade lwakuba nti ekizibu ekiriwo nti ye bagamba yalingwa mu kiyungu ng'afumba mmere kati ayinza okuba ku parade teyabangayo naye ako akalenzi akamukozesanga okubeera mu kiyungu n'okulabirira abayeekera kaali kalenzi era kaali nga kakuba parade era ne Nalweyiso omukyala Nalweyiso naye nako kaali kawala nga tebamanyi oba okitegeera era nabo bennyini beewuunya n'okwewuunya bagamba nti bannange eri yali pure madness okukwata emmundu okugenda okulumba gavumenti eri mu buyinza nga tetutidde kwali ku risiki nga kw'amaanyi nnyo bwe beeyogerako mu bitabo byabwe nga beewaana okutta n'enkwe ze baakola okutta bannayuganda be baateeka mu kitimba ekyokununula eggwanga bannayuganda kati abeebuuza nti ddala abantu baffe baafiira ki kakati munnange General Muhoozi jjukira nti gye buvuddeko yalagira okukwatibwa kwa Electoral Commission bammemba ba Electoral Commission era munnange okukakana kati kyekiriwo essaawa eno bino tubijja ku Bobi Wine akulira ekibiina ki National Unity Platform ono atutegeeza atugamba nti bammemba 4 ab'ekibiina ki National Unity Platform era nga bano baakakiiko akakulira ebyokulonda mu NOP Election Management Committee bano already bakwati era bali eyo gye tutamanyi mu Torture Chambers eza Chieftainess of Military Intelligence CMI Embuya. Bobi Wine agamba nti okukwatibwa kwa bano kwazze oluvannyuma oba kuli ku biragiro bya mutabani wa Museveni General Museveni era nga ono ye Muhoozi Kainerugaba nti ennaku z'omwezi nga 19 February 2025 Lwakusatu ku mukutu gwa X bw'atyo nga batutegeeza Bobi Wine yatugamba nti Mase Walukamba Rovans Alex Lwanyaga Rahma Juma okukosa Kayabula Eddie bano bawambibwa ku Gun Point erungala wali empigi erungala ewaffe kumpi ne ku bikonda awo kati babasanga awo watira okubaabirawo ba traffic yawo munnange bano tibaali bava mu kuziika Erwakayi era tikyali kiro kati olwo abasajja abaali munnange batategeerekeka bwe batyo babasalako era abaaliwo nga balaba bagamba nti babajja mu mmotoka gye baali balimu ne babateeka mu drones ne bakola ki ne bavuga ne bajja okitegeeza nti bajjanga babalondoola ti baabo bano ne bateegera awo erungala kubanga awo tolinaawo nnyo kulika mpozi ng'omuntu amanyi nnyo amakubo agaawo naye si kyangu nnyo kuba kasita ova wali ku bukondo okkirira bw'oti amakubo omaze ogayita ku mpozi ng'oyisa eri embaali n'obwotyo n'ojja ng'osaliikiriza n'ogwera ku miti ya Naroad bw'obanga amakubo ogamanyi naye awo si wangu nnyo kubeera nti osaliikiriza odduke mpozi ng'ate era osalidde wali n'okwatira ennakawuka n'ojja n'ogwa wano ennateete nti awo wali badde oba oli awo nti oyinza okuba nga owasazeeko sayidi zeeyo naye kati awo oba tolina ngeri gy'okola ki kaakati munnange Bobi Wine bino byonna abiteeka ku statement Muhoozi ye yakola bwe yagamba nti agenda kukakasa nti NOP ebonaabona ebitagambika
yagamba I'll make Nuupu suffer. Kale kwegamba Bobi Wine bwatyo nga akakasa era n'ategeeza abawagizi ba Nuupu nti ye n'ekibiina kya Nuupu tebagenda kukkiriza kubeera nga batiisibwa. Era bwatyo n'agamba nti tukakasa Muhoozi wamu n'ekitaawe nti bo nga bwe bali awo si bakatonda, they are not gods, oba yagamba nti they are not god, kubanga bo balina bakatonda baabwe bali abatono abachwezi, naye yagamba they are not god. Kitegeeza nti si be bakatonda almighty kwe twogerako. Kakati munnange bino byonna era byaddiridde oluvannyuma lw'okuyizibwa kwa Fred Nyanzi. Fred Nyanzi Mandi nga 17 February 2025. Kale abantu nga bakirabira ddala nti ennaku ziri enzirugavu oba dark days eza Panda Girl zikomeddewo ddala wano mu Uganda. Zikomyewo wano mu Uganda. Ennaku za Panda Girl zo zimunnange zikomyewo, era abantu oluvannyuma lw'okubeera nga bakitegeera nti Panda Girl yakomyewo bo bagamba nti Panda Girl oyo era Museveni be baakolanga Panda Girl ku mulembe gw'Obote, nti Obote ye takolanko Panda Girl kubanga jjukira nti baaleetebwa nga bw'olaba bajanjaweedi okukola ebikolobero wano e Uganda, era bwe batyo ne batandika okubeera nga bakola ebikolobero ku bannansi. Obote kye yakola agenda n'aleeta abantu kuviirwa n'okolawa bajje bamuyambeko wano. Kati bye baakolanga Panda Girl ate era bo bajjanga bakyankalanya kuviira ddala eri ku mulembe gw'Ameeni. Era Museveni yatuuka n'okugamba nti yatuwa mutabani we erinnya ery'okuwoolera mbu awoolere singa Ameeni abeera amusse. Kati yobala nga Muhoozi yaaliwo kuwoolera, kitegeeza ali ku mission entuufu kitaawe gye yakola ki gye yamuzaalira okuba nti gy'azze ng'amuteekamu nti okolanga bw'oti. Era y'ensonga lwaki kiraba nti ye akakasa nti byakola byebyo bituufu. Kale munnange sigenda kubeera nga nsukkawo wano, naye njagala okubuulira nti Uganda era nga bulijjo bannansi kitegeeza nti tulina okubeera nga twebeereramu, otherwise bwe tunaagamba nti nno tukkirize nga bwe batugamba mukkirize. Mujjukira mu kaseera kali kampeyini za 2021 nga zimaze okubeera nga ziggwa, kati awo nga bawuza kimu mukkirize, era nga buli kikolobero kyonna kye baakola mu biseera ebyo bya kampeyini n'akalulu byonna nga babikyusa babiteeka ku ludda oluvuganya gavumenti, n'abantu bonna be baatulugunya be baayokya amapaasi nga babasuubiza ssente, era nga bagamba nti Nuupu yalina zi drone, yalina zi torture chambers, yetulugunya abantu. Bwe bamala okutulugunya bakugamba bw'ogenda n'ofuluma n'ovaano n'ogenda n'oyogera ekigambo kyonna sirika busirisi. Muganda wange kwegamba kye bayita okulinnyira eddembe ly'obuntu wanowo kyasukka, ate n'ejjoogo lyasukka. Abasajja bajooga naye mu kifo ky'okuwoza nti tubakwasizza Mukama kituufu nnyo. Mukama tulina okumwesiga, naye bagamba lubaala embeera nga n'embiruko koze eki kwotadde abantu baleme kutuula butuuzi awo bagambe ebyo nabyo bijja kuggwa. Abasajja nga bapulaninga myaka 5 kubafuga myaka 5 mumukyali ku 105 bo bagamba batugire emyaka 5, kitegeeza nti mulibeeraawo nga temulinake mulina nga n'abaana bammwe bo bamanyi nti obufuzi wano e Uganda butambulira mu nsikirano. Waliwo ensi ezimu nga babutandikawo butandisi obufuzi obw'ensikirano bwa Saudi Arabia batandikawo butandike. Tutandika bwe tutyo mpola ogenda okulaba ng'oluli olulangira lumezeewo nga Museveni yerutandikawo nga Muhoozi bwazze n'afuga, ne Muhoozi alina mutabani bwe yatugamba Sima Ruhamya n'abalala bwe batyo bizzukulu bye byatugamba mu COVID nti bw'abiraba alaba mba Museveni ab'enkya. Ate mwegendeze nga ebigambo Museveni byayogera abeera alina amakulu manene nnyo. Mujjukire twali
kumazaalibwa aga Muhoozi Kagame yo yajja kugwa omulundi wano mu State House wali oba baali Entebbe. Museveni yagamba yali alabula abali b'enguzi n'abagamba nti Muhoozi tagenda bakola kikubattira ku liiso, Muhoozi agenda kubeera muzibu nnyo. Kati gwe teeberezaamu statement ng'eyo yali etegeeza ki? Yali etegeeza nti ategeka Muhoozi era agenda muteeka mu kifo eky'amaanyi. Era bino byonna Muhoozi byakola nti ateke ku Twitter tubula nga gwayita Jesus oba Katonda aba ategeeza kitaawe nti ngenda kumala kwebuuza ku Jesus, my Jesus. Aba ategeeza kitaawe tukole tutya. Okitegeera? Byonna kubanga alina okwetunda mu byobufuzi. Tewali option yonna. Jjukira alina okubeera mu magye nga ye CDF, tebalina ngeri gye bayinza kisuulamu ekyo. Kyokka ate ne wano mu bantu alina okwetunda. Kitegeeza alina kukozesa bwannantagambwako. Bw'atyo n'amala googera bw'atyo, era nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu mateeka ga IPDF tekikkirizibwa serving officer kubeera nga yeenyigira mu byobufuzi, naye yakikola. Era Museveni n'agamba ti kati tebakyabavunaana abo officers aba involving mu byobufuzi, wabula kye bakola baba advising bwa advising siteeza ne gusiizinga okubeera omusango mu court martial ne bagujjayo omulamuzi omukulu General Museveni ng'alagidde. Okitegeera? Kakati ekintu kino kitegeke butegesi. Kati nammwe bannayuganda mulina okubeera nga mwetegeka mu ndowooza, mulina okukkiririza mu bantu abammwe, kubanga diversions zaabaleetera okubeera nti temukyakkiririza mu bantu bammwe. Osanga omuntu ng'akugamba nti waakiri omulala yenna naye nga sebobwe n'omubuuza ataani. Kitegeeza otegeeza Muhoozi nti waakiri omulala yenna. Kati baba taddaawo mu kanzunzu, babasibye akatambaala ku maaso. Muwagire abammwe nga Museveni bwawagira, nabo bawagira owaabwe mu ngeri yonna. Ne bwakola ki nga bw'onoobeera n'obwanga, ne bwapama mu sowaani, ne bwakola atya, ne bwafuka budeba ye mwana wo. Okitegeera? Kati nammwe muwagire abammwe, muve ku bali, kubanga bali babategeka kubeera nti nno baba brainwashinga. Mukkirize bali abaabwe, balina emikutu mingi nnyo mwe bayitira. Ate era nammwe abeefuula nti katugeze nti waliwo abantu abamu abeefuula katugeze nti sijja kugamba nti oba Baganda bokka oba Basoga bokka oba Badisu bokka, naye balina engeri gye beetunuuliramu kwegamba nga bagamba nedda tetugenda kukkiriza. Njagala okubuulira mukkirize abantu abammwe enzaaliranwa, muve ku bagwira. Yengeri yokka gye mugenda okusomala okunuula Uganda eno, gye munaakoma okubeera nti temukkiriza mu bantu bammwe nga bo bali owaabwe ne bw'aba akoza ki oba akoze eki, bo ye waabwe era bo bamanyi mission gye bamutumako. Kati mmwe ne mubeera awo naye nga ate oli ye ali bubi nnyo, naye nga bo bakulaga bo bamuleze bamuleeta. Mmwe abammwe mugenda kusigala nga mubavuma tibakolera bali, bakola batya, bagira batya, abo bagenda kuttisa abaana, abo bagenda kukola batya. Bali abasajja bamalirivu n'okukwata essasi n'alyekuba. Kati gwoba okyazanye tulina okukwata essasi n'alyekuba n'alikuba owuwe asobola. Kakati mmwe muli awo muwoza anti ono tombuulira muvubuka oyo mulimba nnyo. Muyiga okuwagira abantu abammwe, kubanga n'abantu abammwe nabo bagezaako bugeza, naye bagenda kubeera confused olw'okuba nti mmwe mubammye okubawagira. Muli awo omuntu ajja n'akuwa pulaani naye ng'omugamba mpa approach tagirina, mpa solution tagirina, nga kyokka kyalina ye sensitization. Kati kugamba nga talina approach naye ate ng'akulaga mugezi nnyo, ategeera nnyo, abimanyi nnyo. Bino ebintu biri practical. Kukwakkula kukola kutya. Era bo bali bamanyi kintu kimu, kwata tulugunya kola ki, siba buzaawo, genda maaso nyakulabba weegaggawaze. Okitegeera? Bo kye baliko kye bamanyi, ttaka likwakkule bagire ettaka, mukyuse ebyapa mukole mutya. Bo bakyankalanye buli kimu, bo babimanyi era bye bakola, kuba tebalina option okuli kukubibawambako buwambi na kifuba. Kakati mwe muddaawo kifaanana baga nti mulina okupozinga ebintu ebimu, mubipozinge lwakuba temwagala kubiwulira. Mupozinga ebintu ebimu, muyinza okulaba nga katugeze
oba mu byobuwangwa waliwo ekintu omuntu nga kitiibwa kye ye ate nga temujja mujjawo naye ate kugamba alina engeri gy'asiikirizaamu struggle mumupozinge mu mukwano omungi kuba naye already abamu babalaze nga mubaagadde nnyo ku mitima naye ebigambo ebibavaamu nga abalinga bagamba lwaki mutwesibako kiki olwo tukole tutya kakati abo mubapozinge kubanga temumanyi bayinza okuba bali compromised ate era nga bali compromised muwoza bali mu buwambe basibe baki balina ebizibu byabwe bingi nnyo kubanga era bebamu bajja n'abano era bebatambula nabo mulayini kigamba bo babasibira awe bati kakati mmwe abantu gwe mulimu gwammwe okubeera nga nabalimu basenda wali mwe nemu paving away nemuteekayo people power our power nope yewaka Bobi Wine yetanda chwed